eyakyawa okumanya eyakyawa n'okutegeera kaakati nno waliwo ebigambo ebyekyama ebimaze okubeera nga bifuluma mbega wa General Museveni abadde asomba abaana ba Nuupu abawambibwa enkya n'eggulo amaze n'akwatibwa wabula ng'ono yali omu ku ffe era nga tumanyi nti munnaffe naye kyannaku nnyo kitiisa pulezidenti yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe kaakati ono amaze okubeera nga azuuka ensika emutegeere ngenda kubeera nga mwanika mu mbeera y'emu Tanzania ekifumba mutuku kubanga ono minisita amaze n'agobwayo kaakati n'ebigambo boloza byakusaaga biranze bikidde ne mu Tanzania nkugambye nti nno EKTV Masa mabega wa muzindalo video eno soko ogimpera ekigalo njagala bw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna waali emutuke kagitegeere wabula ebyafaayo bitulaga njaga nnyo nsooke nkuzeeyo katono nnyo mu mwaka guno 2018-2019 ebigambo obitegeere bulungi nnyo kati ogenda kakasa ensi ntambula na mulongo waswa mu Luutansozi ono nga kumira ekyoto era nga akuwa ekyogo era nga agaba emikisa abali e Bulaaya mu mwettanire enamba gy'olaba yesembya 910 y'omulongo waswa mu Luutansozi gezaako ku mpewo zeewammwe ng'okozesa omulongo ono ebiriddako olimbulya nsimbudde bwe nti kansonga kuzeeyo katono nnyo wa pulezidenti awo tusumulule omulundi gumu. Sajamwe mwansamba naye mwaka katonda mogolo nga mwanjoka abali mwansamba sajamwe mwansamba naye mwaka katonda nange na ndiddamu okubalaba nga eyali Bobi tosobola kumutegeera nekenyini teyetegeera ngajjudde bitebe yabuukana Puro, ani agambye okajjeko gwe Shiru bw'oba tosobola byuma byange vaayo. It's a bad man time. DJ Shiru, otide. Kakati tumaze okubeera nga tusumulula wabula njagala owulire na bino katono nnyo olwonsumulule ampuliriza nga tetwejjusa ffenna nga tuteredde mu class enkima gyekoma okwewanika gyekoma okulaga obwerere bwayo na kano kakulu nnyo njagala okawulire era olowooza lwaki Honorable Tamaguzi yakaleeta mu mbeera eno ebigambo bwe biti ambagwe simanyiga mulengejja mutera okwetuuma ebinnyezo simanyi oba gakyaga kulengejja ebibozibozi byammwe byemuleeta ebikebikola mu budde buno kakati nno ampuliriza nkugambye nti omuntu nga teweewa kitiibwa era ne bannayuganda bonna tewali agenda kuwa kitiibwa bulova ku mulamwa abantu bajja kutereza bokka mu mulamwa kakati nga tuvudde eri emabega gye buvuddeko Vijay Junior yavayo n'alumba ba foot soldiers aba National Unity Platform yafundikidda ze mulaini ono nga ze ne yeetonda nti banange mu nsonyiwe byaliwo naye saategeera nti bijja kuntuusa eno yonna nsaba mu nsonyiwe siribiddamu kakati oyo abasajja bamuggyeko engalo wabula nga wetwolekedde mukwano gwange ampuliriza abaana bangi aba National Unity Platform abazze nga bakwatibwa ani abakwata ani abadde akulembedde olukwero okubakwata kyannaku nnyo nti abantu bangi abaweebwa kaadi eza National Unity Platform era nga pulezidenti n'ekibiina ne bannayuganda bonna babeesiga wabula nga gye bukedde olunaku olwaleero oba gye butuukidde eno ng'abantu abo bennyininyini be twesiga bangi baatulya mudda olukwe mwenna mujjukira Mathias Mpuuga kw'ossa abantu abalala nga Batwa Kagabo Kaziwe Bashiri kakati nno bwina amaze okubeera nga afuluma ani abadde akulira abantu bano okubeera nga bakola bino abaana bangi nga bawambibwa era nga battibwa njagala olaba omusajja ono owa NRM ono ssaabakunzi wa NRM mulambalaba abba essimu mu pharmacy emu wano mu Lubaga kakati omusajja ono njala nkulage essimu yiiyo yajja mu dduuka n'abeera nga abuzaabuza omukyalo ono atunda mpa kino mpa kiri omukono gwe ogwa kkono nga bw'ogulaba nga gwolekedde essimu eyo kakati omukyala bwe yagenda okutoola byatoola omusajja ono essimu eno n'agitulawo n'agikuba mu nsawo naye abantu nga bano ne balaga mu kamera ensi n'ebalaba ensi n'ebategera tewali abakwatako wabula okusomba abavubuka abatalina musango yadde n'akamu gwe baba bazizza ampuliriza ogulyawo nti guguno ne bagyetekebwako ebintu eby'enjawulo nga balangibwa okubeera nti bano balina ebyokulwanyisa ng'omuli emmundu omuli amasasi omuli ebyambalo omuli ennyota omuli engatto ebinono byenjogerako by'amagye omusajja ono kugambye yajja ku dduuka
yatuuka Ssaabakunzi wa NRM mu Lubaga division nga bw'omulaba n'atandika okugyawo essimu mubbi awedde emirimu naye abantu nga bano tebakwatibwako era balya butaala. Kasooka muteremu akatambi kano weetegereza omusajja ono mubbi we ku myaka gye nga bw'omulaba weebuuze lwaki abantu nga bano balekebwa ebweru nga bayinaayina ne bakwata abaana ba Nuupu abatalina musango. Ono omusajja gwe mulaba musajja mukulu Ssaabakunzi wa NRM mu Lubaga. Niye yazze mu famasi emu wano era mu Lubaga kikwewuunyisa nabba akasimu yeefudde agule ebintu n'atuma omuwala gwe tunuulira omukono gw'ogwo ogwali futi wasonze alo omulaba leeta ekyo abuze omuwala ave ku gundi n'akwata ssimu n'agikasuka mu nsawo n'akwata ssimu n'agizza mu nsawo olaba tukaza n'akwata ssimu n'agiteeka mu nsawo yeefudde agula nenga mubbi musajja mukulu n'abaana be bamulaba bamumanyi tukazizzaayo kaawo bamulaba bamumanyi era agenda kuddayo naye bwe butuuka kukwata abantu ba people power babateekako gasango ge batakoze yiyo kamera emulagira ddala nga bba akasimu k'omuwala mukazi wattu uyo omusajja mukulu. Kakati nno ebigambo nga bino buli lw'obiwulira tosobola kubeera nga wennyamira omutima ne gukwennyika olw'abantu nga bano abakozi b'effujjo abalekebwa ebweru ne batakwata abantu abatalina misango ne batwalibwa mu makomera. Babobi Yanga bali makomera, Akirewo yasembyeyo naye yatwalibwa mu kkomera, n'abalala bangi nnyo nga baddamulira n'abalala baabuzibwawo emyaka eyo egy'emabega nga tebaddangamu kubako kya mu lubale era nga tumanyi oba bano bakyali balamu oba baafa dda. Kyokka nga mu mbeera eno biro byenanga bikyagenda mu maaso nga vidiyo maze okubeera nga ogiwa ekigalo ebigambo ebyayogerwa ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bimaze ne bituukirira. Yebukedde olunaku olwaliro ono nga yamaze dda okubeera ng'afuna eddiguli ye. Kakati essaawa zino looya mujjuvu awedde emirimu era omutambaala mpola bw'obanga ogenda osamwasamwa n'ebigambo ng'olowooza nti ono takkube mu kkooti ajja kukuba mu kkooti ate akwewoleze n'emisango gikukube mu vvi oba gikumegge kubanga kati amaze okubeera ng'awangula eddiguli ye ey'okubeera looya ku Cavendish University ewedde emirimu. Bangi bamwogerera gye buvuddeko mbwono ate kakati agenda gulira olwo nga bamaze okumanya nti essaawa yonna omusajja agenda kubeera nga atikkirwa. Wabula njagala okimanye ono yali wakutikkirwa mwaka guwedde naye emirimu okubeera nga gyamuyinga ne wabawo empapula z'ataakola n'asalawo naga asijja kutikkirwa era n'addamu amale okumaliriza bulungi empapula ze asobole okubeera nga azisoma ayite atikkirwe. Kakati olwaleero yamaze dda okutikkirwa nga bwe nkunyonyodde mukwano gwange nti abantu bangi balekebwawo ebweru nga bayinaayina bannayuganda ne bakaaba akayirigombe olw'abantu nga bano abalina ebyabwe. Kati njagala b'ekkomuledi munnaffe abantu b'embaale mbeebazannyo abantu mu Eastern abalwaniridde omusajja ono eyabadde agenda okubeera ng'atwalibwa ng'awambibwa nga bamujweteseko ebisango naye abakulembeze mu kitundu ne baga nti nedda ssebo temutwala muntu kubanga tumaze okubeera nga tukizuula talina musango. Ono badde bamukakatiseko ebisango eby'emmundu n'ebisango ebirala. Njagala nnyo nkulaga akatambi kano osooka okalabeko okawulireko kubanga mukwano gwange bwe tuva ano nkugambye nti abadde akulya ekikwekweto kino eky'okuwamba bannayuganda omu ku omu nga yabawaayo ng'abadde muffe munda n'okuba gy'oteekako ebisango yamaze dda okubeera ng'akwatibwa. Kankujje mu katambi kano ate nkutwale butereevu ojja kutya abantu. Bano be batuuze ku kyalo Mugungu ekisangibwa e Busia abakutte wansi ne waggulu obutakkiriza poliisi kutwala munnaabwe munnakibiina ki Nuupu nga ye coordinator waakyo mu Bukedde region David Ogutu ku bigambibwa nti asangiddwa ne magazini y'emmuntu mu nnyumba ye. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino nga yabadde akuliddemu abatuuze n'abakulembeze abalala agamba ab'ebyokwerinda bazze mu maka ga David Ogutu naye n'ayitibwa ne baaza buli wamu ne bakomekereza nga tebalina kintu kyonna kye bazudde kyekuusa ku mmundu. We checked every corner, every room, the toilet, kitchen, up there. We checked until the in charge operation told us, okay, now come and you call your people. We called the people here and we signed this document, knowing that we have got nothing, completely nothing. Kyokka ate kimuweddeko okumutegeeza nti ab'ebyokwerinda be bamu bakomyewo nga ku mulundi guno ate bazudde magazini y'emmundu ensibe mu kiveera ekya kiragala. This one is forged. They are just alleging. It is not proper. Let somebody make a case when it is dealing.
n'abatuuze nabo tebalutumidde mwana ne bakomba kwerima nga batagenda kukkiriza munnaabwe kutwalibwa ku misango bo gye bayise emijingirire. Naye tebagenda kumutwala kyenga ku Katonda okusinga ekintu ekindi kukyagala Katonda simutabangako kazeera kabalaze nti kali mu malagani kadde kapya ddala nnyo ate nga kali openi awo jo tekabaddewo kyokka olwaleero bazze nga bagamba nti magazini ya Ogutu naye atubuulidde ebyabaddewo nga bakebera ennyumba ye nga temuli kintu kyonna kyokka n'ekimuweddeko kumugamba nti bazudde magazini y'amasasi ku mulundi ogwokubiri gwe bakomyewo. Tetutakudde na kutabula nga ngamba akaveera akakali ku ngulu kaaki nga mubuuza akaveera ki kooli okwogerako nga ngamba akaveera ako jjukira ali okungamba akaveera abaana we bali okuzanyira agenza okusumulula akaveera ngamba bwe muli mu magazini mubuuza olunaku lwajjo nga tewasobodde gifuna ku lwaki ekiro kino ekyaleero ebintu lwe bikiwenjinze. Ono agamba nti byabufuzi bye bivaako obuzibu n'ategeeza nga ye bw'awagira Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine kuba bavudde wala naye. So bino bintu bya party issues just nze ekyanzija mu NRM nina personal issues zange okugenda mu NUP Kyagulanyi nkolaganye naye for long period as a friend mbadde nsuubulanga ne Kyagulanyi mu bivulu sina business endala besides party issues zokka. N'abakulembeze abalala nabo bavudde mu mbeera ne bategeeza nga batasobola kukkiriza munnaabwe kutwalibwa ku misango egitategeerekeka. Ffe ng'abakulembeze b'Ebusiya tetugenda kkiriziganya n'abapoliisi kujja kuleeta kupulatinga mundu zaabwe kuziteeka mu bantu. Poliisi erabye abatuuze bongedde okukambuwala nejja kakati nno ampuliriza bannayuganda twetaaga solidarity nga bw'olaba abantu bano bwe beekutte omulundi gumu ne bawaawanya abasajja abasirikale era ogenda okakkana nga babalemesezza okutwala omuntu gwe badde bagala okujwetekako ebisango kubanga bw'olabye ono baasose ne baaza enjuye nga tewali kintu na kimu kigirimu wabula ate ne bakomawo olunaku olw'enkeera nga bali bokka mbolo ne bazuula ate magazini y'emmundu kaakati abatuuze kye bagambye nti ekyo kikafuuwe tekisoboka kubanga mwayazizza enju olunaku lulamba ne mugisiibako ne mugisulako kaakati ate otugamba otya nti magazini yiino ng'ate olunaku okuva eggulo yababuze mugira bamutya olunaku olwaleero ate ng'eryawo ku mulyango kaakati abantu nga bano kye beetaaga wabula enkola ebadde eriwo ey'okuwamba bannayuganda kyannaku nnyo nti ate abantu badde bakulembera okubeera nga bawamba bannayuganda ate bantu baali munda mu NUP kaakati abantu bano ne bafuluma ekibiina kino mu lukujjukujju nga bamaze okubeera nga baweebwa ssente gye kibuvuddeko omusajja amanyiddwa nga Akireewo yawambibwa naye era ng'abantu beebuuza lwaki mu kumuwamba kwe yawambibwa ava mu kuziika ate ng'omuntu gwe yali ava okukolako yali muntu wa National Platform era baamulinnya amanda mpaka wuwe nga kino kyali kitegeeza nti waliwo omu ku bantu amumanyi ennyo eyali amuwaddeyo okubeera nga bamutambulirako mpaka wuwe waka okutuuka okumuwamba kaakati nno ono nga tannaba kubeera nga awambibwa waliwo omuntu omulala yasooka okubeera nga awambibwa kaakati ono yaleese bwino omukambwe ennyo n'amannya g'abantu bano najja nga agamenya limu ku limu wabula era nga sinaba kubeera nga nkutwalayo omubaka amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi azze alabula n'okubeera nga awooninga waliwo abantu abeefuula bali kudda oluvuganya gavumenti naye ng'abantu bano bawagira nnyo gavumenti naye nga bagiwagira kiro emisana ne beefuula nti bali sayidi zaffe kati omusajja ono avuddeyo n'abawemukira n'aboogera n'okuboogera n'abaga nti byemukola tebiriiyo okwefuula nti mulwanyisa Museveni kyokka ng'ate emisana muli bannaffe naye ng'ekiro mubeera naye nga ne byakola mbikkiririzaamu kati omusajja ono njagala nsooke muko katono nnyo Honorable Tamaguzi engeri gy'aleeseemu ensonga eno n'engeri gy'agiwandudde n'engeri gy'agifulumizza n'abantu bano bennyini babadde ayogerako bye bazenga boogerako naawe ojja kubeera nga obitegeera wabula saagala weerabire nti oli ku AKTV Media Uganda osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka buli waka guteekayo ng'ono aleme kubeera nga akusuba kyokka nga kimanyi tambula na mulongo waswa mu Luutansozi era ennamba gy'olaba 910 yeyo omulongo waswa ono Kafulu mu kubeera nga atereeza embeera eyalemedde eyagaana eyalemu abantu bonna ono ajja gikwatako nga kumira kyoto akutereka akabaani n'omuddo ogw'omukisa era akuwa ekyogo okinabe n'omuddo ogw'omukisa olwo empewo ziri ampuliriza n'ebisiraani bijja kwambuka kati wulira tusimbule bwetti bw'ogamba nti Museveni takwata babbi be naawe tandika okukkiriza nti omugambo gw'obadde omufukumulako nti takwata babbi nti gw'obadde omukyamu omutwe gwo kubanga ffenna tugamba ensobi eba nsobi regardless relationship gy'olina n'omuntu kuba n'omuganda alina olugero agamba nti gwe gusinze nakkiriza omuyirirako
kati bwe tunatandika okugamba nti bwe bakwata omukatuliki omubi tonabadde mukatuliki waffe n'olwekyo tumulwanire ekyo tekijja kukola ate novayo notandika okugamba musimanyi bya Buganda mwawulwe okubeera mu Buganda n'Abaganda wano tewaliiwo Muganda akkiririza mu kunyakula oba mu kubuzaawo nkugambye bw'oba osazeewo n'ogamba nti nongo okifudde tribal ne Museveni bw'atakwata ku Banyankolebe oba Abanyarwanda be mumuveeko naye akuuma bantu be toddayo era tolina moral authority eddayo ku floor ya parliament kutandika kugamba Museveni akozesa ssente bwezi mu buli sekendi Museveni akozesa ssente bwezi buli dakiika Museveni akozesa ssente bwezi buli ssaawa nga gwe mwennyini oganya okuvunaana ababo beera ekyokulabirako ogambe nti oli mukwano gwange naye bwe kituuka mu bulyake kubanga parliament is not a tribal parliament. The institution of parliament is not for a certain tribe. It is for a nation called Uganda. It's for a country called Uganda. Not your bakwatidde wali olyosooka n'omugandi owa etukkiriza nti ono mukwano gwo kale nga bw'ali mukwano gwo muyambe muliyirireko muzeeyo kye yajjayo ne bw'onoddawo mu mboozi ezo kati nkugambye abo abasajja babadde bafukumula omugambo ku Museveni mubbi abasajja babbasente abasajja kakati era mukyazi omugeetise Luganda okyalina moral authority eyogera ku kino ojja kgenda okwekanga nti politikisi waffe wa Uganda wa bulingi buli wobeera mu political bulingi oyisa statement nga tomanyi nti with the time that statement will catch up with you. Nze ng'omubaka parliament bwe mbanga nzibye nze ndi musajja Muganda naye saagala oli yeekwase mbu bawalana Abaganda nga bakutte ku tamaguzi bwe mbanga nzibye ndi musajja Mukatuliki saagala oli yeekwase mbu bawalana Abakatuliki bwe bakutte ku lutamaguzi kubanga bwe bagamba individual safety individual responsibility. Okay. Ochulidde sebo individual safety oba individual misappropriation individual responsibility not tribal kubanga era kati era kyetuddamu wali abakwasanga Obote mbw abalango batutanga n'omubuuza nti Obote yali akiikirira gwanga lya abalango kubanga be yakolanga yabikolanga ye omuntu n'olwekyo omuntu ajja neyekweka tisimanyi ffe ng'abeggwanga gundi sooka omubuuzeeko gwe ng'ow'amawulire nti nkozi oyo gwe tugamba Muganda munnaffe mu ggwanika lyaffe yateekayo kommeka kakati nno bino byonna nga bisayongera mu maaso kubeera nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ampuliriza abasajja bano bavayo ne boogera nnyo ku mwami Museveni ne bamwogerera bubi nga balaga nti ebintu byakola si birungi kyokka nga bwe buziba ate abantu bano be bagenda ewuwe ne babeera nga bamulya mu ngalo era okusinziira ku bigambo ebibaddewo eby'omusajja ono Mathias Mpuuga okuva lye yawuutaja nabba ensimbi y'omusolo kati abantu bangi ekintu kino kyabakunamya nga muno mwalimu n'ababaka be twali tutasuubira kubeera nga munnange be bamu kubakkiririza mu kuba ensimbi ez'Abannayuganda n'okubeera nga bakenuzi n'okubeera nga bawagira abantu abo ababba n'okunyigiriza ennyo Bannayuganda wadde nga ate abantu bano beefuula bali kudda oluvuganya gavumenti abasajja nga Ssemuju bagamba tebayinza kubeera nga basayininga kiwandiiko kya kugoba Mpuuga abantu nga Bansereko bonna bava ne boogera ebigambo bye bimu nga bawoza omusajja Muganda omusajja wa DP omusajja tuludde naye aludde nga mukama waffe nga bano bonna kyali kiraga nti balina omuzannyo gwabwe gwe bazannya ogwetololerawo era nga n'ekigambo okuwamba Bannayuganda bano tekibalumangako era tebafaayo oba bawambiddwa oba babuliziddwawo oba battiddwa bano bo kye bafaako kiri kimu kulya buli musimbi era munnange wano ngambye nti ekiswaza omugagga kwali kusese Mantula kati Honorable Tamaguzi yavudde mbulambirira n'alangira abasajja bano Ssemuju Nganda abantu bano ba Muhammad Nsereko beefuula abaka mu Kampala era Nsereko yavudde dda n'alangirira tagenda kuddamu kwesimbawo kuba MP kubanga ono amaze okukimanya ne bw'aneesimbawo tewali agenda mulonda kakati akatengo kamaze dda okubeera nga kamuyitamu njagala ojjukire ne Jerusembyeyo akalulu aka 221 ono babbiramu birembu mu Kampala era baali bamukubye akalulu naye nga bw'omanyi nti mwana wa mwami ne bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bamulemeza mu parliament kakati amaze okubeera nga akitegeera nti ne kuluddako sijja kubeera nga nziba kubanga tayinza kufuuka mu mannya ya nkoko kati amaze n'agamba tagenda kuddamu kwesimbawo kubanga akimanyi nti abantu bamukoowadda abantu bamukyawadda olw'ebikolwa bye okubeera nga bulijjo yefuula munnaabwe naye nga munnange ate si munnaabwe byaddala kati ebigambo bino ebyokuwamba bafuutu soja ampuliriza njagala weebuuze naawe lwaki bawamba fuutu soja obanga bagamba nti Bobi Wine byakola bikyamu lwaki bawamba abamwetoolodde oba Bobi Wine akola ebikyamu lwaki si gwe bawamba naye ate ne bawamba
abagoberezibwe. Kakati n'ebigambo bino byogoda ne bikubya mu ttooki ey'amaanyi. Lwaki bawamba beetoolodde President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo? Lwaki tebawamba ye? Obanga ddala kyakola kikyamu kimenya amateeka. Naye olwaleero tosobola kuŋŋamba nti Kyagulanyi amenya amateeka n'omulekawo n'okwata atamuwagira. Kitegedde? Yamenya amateeka. Kitegeeza ki? Bamujjako bantu be abamwetoolodde asigale mu bbanga baagala kumunafuya oba beetoolola paka we banaatuuka ku ye. Kyabadde kya buswavu nnyo twawulidde Katambi ng'omuntu azze n'akwata omuntu nga nekyamubanja kyennyini tekiriiwo. Ogenda okukola ewessaaki nawulidde ebbaluwa zigamba ojja kusayininga. Ajja kubisayininga lwampaka osaaga gwani. Sayiningewa. Sayininge ki? Era tetufuna n'amawulire amala gamba nti waliwo omuntu omu yayogedde n'agamba nti mu nkofiira eyo basuddemu bagadde mayinja basuddemu ebintu bye bati era naye ne bamukwatirawo. Buno obubaka bugenda eri poliisi. N'ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Ensonga zino ze tuliko si zaffe olw'okwagala kwaffe. Ensonga zino ze tuliko za ggwanga ate nammwe mwe mutudde. Muyinza okuba nga temulina mukisa tegweyogerako. Naye ababoogerera ate musazeewo kubayisa bubi. Era ojja kwesanga nga temwe mujja kukaaba amaziga mangi nnyo. Kyoba oli awo singa bano twabaleka kuba balinawo omukisa ogwogera n'ogukola bino. Naye tetwamanya nti bo balwanirira nsi yaffe ate naffe mwe tuli. Kubanga bino byolaba olwaliro mu Kiibi bwe luba lubuto nga luwezezza emyezi 9 omukyala nga ateeka okugenda muleeba ateeka okuluzaala. Oba ali luddawo oba ateeka okuluzaala. Kale bwe mubanga mugenda wakirugenda naye naye terukyasobola kukola ki? Kuddayo. Kati abantu baffe abaana bamaze emyaka 4 mu makomera nga tewali bujulizi, si basalire, tebawozesebwa. Bujulizi bubabuze kyokka era mukyayongerako ku baana b'abantu. Ne mukwata omuntu ne mugenda ne muswaliza mu maaso ga famire ye. Era nina okutya ensi bwefaanana otunulira abavubuka bwe bakozesa ebintu ebyo okukwata abantu bannaabwe ng'agendera ebintu nga 2. Ekisooka gwagenza okukwata anaamusangamu 2. Oli endowooza eyo anaamusangamu 2. N'anyumira okulumba Firudi ng'oti yamusobya nekyamulumbira takimanyi. Wabula ye asobola okuba nga ekimusikiriza kimu kugenda kukwata muntu oyo kuba nabo tebafaananika bw'oba batunuulidde. Babulabe abakwata abantu be bayita abamenyi b'amateeka ate bo babulabe n'okusinga abantu be bakwata. Babalumba balina ke babasuubiramu. Kati omuntu ng'oyo okumutuusa ku muntu w'omuntu musajja alina obuvunaanyizibwa, alina famire ye, omuyoledde oguyaaye tegumanyi na muntu walabirira muntu gugende gukwata omuntu. Kakati nno nga bwe nnakugambye ampuliriza nti omukutu guno gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka era gwalina oluyimba olwa struggle ampuliriza. Teeka ku WhatsApp namba yaffe eyo tujja kubeera nga tuluzannya. Waliwo comrade watuweereza oluyimba lulungi nnyo tetusobodde kubeera nga tuluzannya mu katambi kano kubanga twali twakategese dda nga twakapakejinze dda nga tewali space ya luyimba lwaffe. Wabula mu video yaffe eddako tugenda kubeera nga tulukuzannyira. Nkugambye nti Mbega yamaze dda okubeera nga akwatibwa mu ggwanga erya Tanzania. Omukyala Suluhu president w'eggwanga eryo yamaze dda okubeera nga afuumula minisita we gye buvuddeko ng'ekirangwa minisita oyo yavaayo ne yeewaana mbuye ne bw'atakuba kampeyini ne bw'atagenda mu balonzi ne bw'aba amaze okuyitamu n'ataddayo kubanga mbu bano bo akalulu babba kabbe mbu oba mumuwagidde oba temumuwagidde oba mumulonze oba temumulonze baakalulu
olwo baba amanya dda ani anaawangula ani ataawangule. Kakati omukyalo ono Suluhu ebigambo bino ebyayogerwa minisita we byamukwatako nnyo era ogenda okakana nga minisita yagobeddwa mu bifo byonna bye yalimu n'amuggyako buli kimu n'amugamba nti otuswaza otya bw'otyo bwe tuba nga tubadde tubba tuba tukikola nga kya munda nnyo kyaffe nga ffe naye okubeera ng'otuswaza mu bantu nti bye tukola si byabwe wabula byaffe bye twagala va ku bukulembeze. Kakati no mu mbeera yemu mujjukira mwenna mu Uganda Mwami Museveni yasawonaga nti NRM bwe batesazeewo omuntu nti ayitemu ne bwawangula 10 ku 10 tukozesa amaanyi obukodyo bonna okulaba ng'ono tayitamu. Ne kifaanaganako n'ekya Tanzania omukyalo oli ekyamugobezza omubaka oli oba minisita we olw'okwogera ebigambo ebyo. Kati nkugambye nti omusajja abadde akulembera abawambi abawamba abannuupu Bwino wuno avuddeyo kansooke nkuwa akatambi kano Batoke nga naye yakava mu kkomera musajja wattu big up but from Batoke akatambi kano ka Batoke ye yakakola era credit tujiwa Batoke credit tujimwongera olw'okubeera nga tufundira Bwino ono owa comrade munnaffe kati naffe ntuga nti tujja kukwata akatambi kana ka comrade munnaffe tukuwe emboozi eno ogitegeere kubanga bannange bitiisa byewuunyisa omuntu waffe yennyini ate yabadde atulima empindi ku mabega wadde nga yavaayo n'alangirira nti avudde mu nuupu kakati mbw ali mu MK naye nga tumaze okubeera nga tukitegeera nti abantu bano bonna baali bambega kwekola ebintu nga bino ebyokusaanyawo n'okuwamba bannayuganda mu ngeri emenya amateeka. Kankuwe Bwino owulire ebigambo bino. Abasemwayi nga basazeeko kuno baali 3 n'abalala 2 nga bali kuno. Kati nali ntambula wenti mu kkubo we nalabira abasajja ne bajja ne bangwako we bati ne banteeka pisto mu kifuba ne banteeka mu matu. Olosaawa nga mmekeze esaawa zaali 11 za wano mu ggwanga zakawungeezi nga bugenda kuwungeera 11. Awo wennyini waaliwo okumanya ng'ensi yaffe yeetaaga nnyo okubangulwa. Awo wennyini waaliwo abantu badduka misinde nga abasajja bajjeyo pisto bazinteeka muno omulala n'anteeka ku mutwe n'agamba ati wobeerako nekyokola kyonna tujja kuyiwa obwongo. Nali nkyali awo mu seconds 2 kuba kakati oba ogenda mu indasitule y'ejjinja waliwo kino ekikuba ekisooka kino ekya IDA ne wabeerawo n'ekikuba ekiddako waggulu. Kati bamala okungira we bati omusajja bankubye ejjeekaawo ne banteekako pisto zaali 5 ssebo era abantu abaaliwo awo olwaleero we bandabako lwakuba nti mbadde sinaba kutambula nnyo batya ne bagamba kuba because abasajja bankimanga abakimye omuyeekera sebo nakimibwemu pisto 5 n'emundu ennene zino ze bayita kasepiki zaali 3. Nayita mu kaseera akazibu awo nga drone yo giraba nga naye drone yali teri awo nga sigirengera. Bamala okunteeka kuno pisto bazijjeyo zonna ntigeza wenyenye tukuyiwa obwongo. Oli omusajja omulala ono yanteeka kuno pisto kuba nagira wenti ga mumanyi nti olina okwerwanako. Ne ngamba buno obusajja tubusobola. Busajja bwali bungi bwali 5 obwali waawo ne bumpamba ne buteekako pisto. Embeera yali awo nzibu nnyo akasesemalo n'abasajja badduka awo wonna bakolera awo mu indasitule ne baleka naawo n'abamu ne basuula amasimu olwa pisto. Kati ate akaseera mba nkyali awo mu seconds 2 batandise okunsamba banziza eri we bati drone mu ddakiika ezo seconds drone neyingirawo. Munnange drone we yayingira ngendo gira amaaso wenti nga ndaba omusajja gwe twawa kadi yaffe ono w'Enjeru municipality Jimmy Lwanga. Wamuŋambyeko awo nentya nakati nkyali mukutya nga yavuga drone wati n'okalevuki ne mugamba Jimmy Lwanga gonkimye awo we nakoma okutegeera omusajja yankuba emundu wano ku mutwe era simanyi n'obwongo buno nga kuba ekiseera kituuka omutwe ne gunnumirira. Abasajja ne wennyini awo ne banteekako empingu ne banteeka ku bigere ne bansiiringa amaaso gano ne banteekako ne kino kigamu ku mumwa kuba nasooka kuwogana ne bansiiringa era olwagamba nti Jimmy Lwanga bagenda bakuba ne bansonseka eri wansi mu drone. Kati Jimmy Lwanga nga avuga drone honorable omulamba because mu kaseera ako ssebo nali nga mpisizaamuko mu Jimmy Lwanga eggaali. Tumumanyi wakati Jimmy Lwanga amala omuyisaamu eggaali nga waliwo omukutu gwe nalimu era naguvaamu nga mugamba waayi togenda tupositingiranga kuno kyaliwo oyo muwozi. Ne mugamba tetugenda kukkiriza bino because togenda kubeera nga wayimirira abaana b'abantu baafa tomanyi bantu be twafiira.
mu 2027 wano wakiraba mu November nga tugenda mu kalulu abantu bangi batemulwa. Jimmy Lwanga n'anyiiga era Jimmy Lwanga yankubirako essimu n'agamba ati ngenda kulagako. Ne ngamba Jimmy Lwanga nti gwe toli Katonda because nze ndi ku kituufu. Ate njagala mbategeeze bannayuganda bannange omuntu yenna buli w'oyimiriranga ku kituufu tokkirizanga okukangakanga. Kuba eno sitwago gye tulimu tulwanirira future yaffe n'ey'abaana baffe. Ffe tetugenda kukkiriza bano basajja bali generation yaffe. Kati mu kaseera ako n'embeera nga alina okusomoozebwa kw'amaanyi Jimmy Lwanga n'avuga drone eyo. Kati mu kuvuga drone eyo nga simanyi we bantwala siraba sikola ki. Kati drone etuuka erugazi. Olomuyise mu mabira mugenze. Naye nga tetunnatuuka lugazi basooka ne bavuga emmoloka eyo ne bagiza mu mabira ku kikuba ekidde eyo munda. Bwe bamala ogijjayo mu mabira twatuukawo ssebo w'ekitiibwa ssaawa nga emu. Abasajja ne bavuga emmoloka ne bagiza mu ekyo ekikubo. Ne batuuka eyo ne banzijjako ekikofiira we bati ng'omusajja oyo Jimmy Lwanga nga yali mu moloka waati nze siri mulabe nga yagiri ku nkata aseka busisi. Omusajja yavaamu ekigambo ekyagamba nti nakugamba nja kulaga because ye Jimmy Lwanga saawa zino atembeyo ono mutabanyi wa Museveni Muhoozi tumulaba. Kati ne bavuga emmoloka eyo ne bagizzeeyo munda ne batandika okunkubira eyo mu mabira. Kaakati nno ampuliriza era omulundi ogujja 2026 Pulezidenti yamaze dda okubeera ng'alangirira nti agenda kuba tooki n'ekibiina kyonna bagenda kuba tooki muntu ki agenda okubeera ng'oba oliawo aweebwa kaadi zaffe kubanga twawa ebikojogo bingi nnyo, twawa ebikonwa bingi nnyo, twawa amalindirizi mangi nnyo, twawa bambega bangi nnyo kaadi zaffe era ng'ekisanja kino we kinagenda okuggwerako bangi nga tumaze okubeera nga tubalaba ku bikolwa byabwe naye ng'ate ekyennaku tetusobola kubeera nga tubasitoopinga nti kaakati gwe ovudde ku mulamwa tokyali wa kibiina kyaffe kaadi gikomyewo. Kakati abantu bano bwe bamala okufuna kaadi ne bamanya tuyingidde paliamenti awo nga bamanya tewali agenda kuddamu kubeera nga abakwatako yadde bakuba ku mikono nga batandika okuzanya bujwanga waabwe n'okujja trukalazi zaabwe n'okulaga nti batumwa butumwa nga batandika okubeera nga ate banyigiriza bannayuganda mwenna mulaba abasajja batwakagabo nga babeebaga nti ffe kakati kasa twafuna amamotoka ne tusinkana MK ne tusinkana Museveni tetukyalina ekira kye tuwagala. Eyo struggle yaffe eyaggwa dda bakazi b'e Bashiri babakolera amasomero babakoledde zi TV ne baga nti abantu b'ekawempe bamufa oba mubeera mutya oba muli mutya ekawempe sikyadda sibe bokka mulabe ba Bedi Bwanika mu kimanya ono yavaayo emirundi mingi nga yeefula yeesimba ku mwami Museveni kumbe ono yali akolera ye kaakati naye yamaze dda okubeera nga akunama mubalabe ba Bedi Bwanika mubalabe ba Joyce Kwagala n'abantu abalala bangi nnyo basajja ba Mathias Mpuuga gye buwungeeredde olunaku olwaleero nga kimaze okweyoleka nti bano bakozi ba mwami Museveni abawedde emirimu kati mu mbeera eno nga bannayuganda bakyanyigirizibwa n'okkaaba amaziga. Njagala owulira akatambi kano bannayuganda bangi okuva emabega eyo baatandika dda okubeera nga bakaaba naye ng'eddoboozi lyabwe tetwasobola kubeera nga tulitegeera obanga tulifuna mu ngeri eno. Wulira omusajja ono eyakaaba emirundi n'emirundi ne bamwavuwaza okuva ku A mpaka ku Z. Omusajja yali yeekolera eyali omugagga eyalina buli kimu nga kakati musajja wattu yadda ku zero era Katonda afuuka omusabiriza ng'eyamwavuwaza basajja ba gavumenti ya mwami Museveni era ne gavumenti ya mwami Museveni yennyini abagamba nti bakwasa empisa n'okubeera nga bayamba okukulaakulanya bannayuganda kumbe bano banyika bunyisi bannayuganda. Wulira akatambi kano kannaku nnyo nkusaba okamaleyo kubanga ebiri muno nawe bijja kukaabya amaziga. EKTV Eke Master mabega wa Muzindaalo mbadde n'omulongo waso omuluutansozi nkugambye nti ono kafulumbizibu byonna ebya buli kkala tomwerabiranga. Ennamba esembyayo 910 yeyiye ate n'ennamba gy'olaba eya WhatsApp ya EKTV Management teekako okuwabula kwo oba teekako olimba lwa struggle byonna tujja kubeera nga mukwano gwange tubyeyanza. Omukulu nasibulungi sebo wasooja sebo eyo BBS Baba TV oyo mukulu byayogera bya bulimba aliwa oyo mukulu wa Revenue Authority zinakiri yalinga wano obutimba emiliyoni 8 n'ekintu emiliyoni 8 n'ekintu obutimba 10 mu 10 nentolako obutimba 4 mu 8 nga mutwala Soroti abasajja ne banzijjako emmotoka yange ne bangamba obutimba obwoyina etwagala emiliyoni 10 bwe tukutwala ku Revenue Iganga
naye ffe tuwa omukaga tukuddiza emmotoka abasajja baaganira emmotoka yange n'ebintu byange ne basala ebbeeyi y'ebintu ne batuuka ku miliyoni 3 n'ekitundu ne ku miliyoni 6 ne bampa n'enamba 2 kwemba nteeka essente banziriza emmotoka yange nenziruka emagamaga ku poliisi ne mbaloopa poliisi neetuuka nga bakwesa emmotoka yange okumala ennaku 3 ne bagisuula eyiganga ku revenue bwe baasuula emmotoka yange ku revenue eyiganga nenziruka enakawa nengenda bawaabire nakawa natuuka leeti babakwate bangamba nti tebamanyi yateekawo emmotoka yange eyiganga ne poliisi ripooti zino ziri nange eraga nti emmotoka bagisulawo ne badduka nawunzika nti omwana gwenjogerako akulira eyiganga nti mwana wa mukulu gwendeetera ebizibu nze ne bankwata ne bantwala mu kkomera ne bansiba ejjinja ne banta ne bantwala mu anti-corruption court omusango ne gubasinga bwe gwamala okubasinga ne bakola apiiru ne basinga kamisona general ono omupya n'ateekawo akakiiko kanoonyereze ne kabasingisa omusango aba compliance okusooka babasingisa omusango ne bagamba omusajja ono yasayininga sikiriyalinga juuza ebintu webiti ne webiti buno obutimba obw'emitwalo 2 ne siringi 7 bwe bumuleme okukiriyalinga abasajja bambonyaabonya ne bankwata ne banzigalira mu kkomera maze emyaka 7 tuwoza omusango mu anti-corruption court olwagize bansuulidde ebintu byange bimaze emyaka 7 mu kooti mu sitowa yaabwe ne babinziriza nga tewali wadde n'akantu n'akamu kensasudde owulidde embeera ati eno gye tulimu olina kukwatako ebintu byo nti mwana wagundi kati era omukazi olwo yali akulira eyiganga juzi yansindikira abajase wange ne batwala abaana bange bonna ku ssomero ng'akola revenge nga bamuteeseyo mu kitongole ekyokumazzi n'abatwala abaana n'abali ku ssomero ne batwala n'abali eseeta bonna ne babatwala nga mu nnyumba buli gwe baza tebasanga mu kintu naye nga bamuteekako empingu bamukumira mu motoka boogera obutimba we buli ng'akola revenge owulidde muwe ekiro ebintu byonna mwabifuula byammwe era oyo omusajja oyo naye yakulira revenue authority musajja wattu naye bambi naye gezaako okubanga nyamba naye nga buli sawa bamulimba nga bamugamba oyo musoka ali bwati ogenda okukakana nga babasinze ne badduka ne bakola apiiru ne basinga ne badduka ne bakola biki ne banteeka ku musango ku ssaawa 3 ku makya nga ndi mu koti buli mwezi ssaawa 3 nsula jjingi mpangisa emmotoka entwala mpangisa abankuuma mukulu bafula mu kkubo bambonyabonyeza nnyo nonyana wakuwanga nenkyabuze wendaga nekati ndi mu nyumba muno sifuluma era bwe zibandetera n'obutegula bwonna nebabubikula bwonna butonya bwonna enyumba bandeesa obutimba nabuleetera mu nyonyi nejja neeraninga ewange ku nyumba waggulu nembulira mu butegula waggulu mu nju ne balumba omwana wange omulenzi ne bamugamba simaawo butimba buli mu ttaka ne bavaawo ne balumba enyumba ya neiba nti enyumba ya neiba eseetawo lwaki tagigulawo ne basala amakufulu gonna ngaera oyo mukazi yanjigganya nze sifuluma wabweru paka ndi mu nju muno mbeera owulidde kubanga mwana wa mukulu tayogerwako owulidde nolowooza ntulowooza tukole ki okwata otya omuntu nemba w'enamba 2 nti muziteekako sente bano bansaba sente naye babano mubakwate ebintu byasasula omusolo ate nemukwata munze nemutwala mu kkomera owulire banka nezitunda ebintu byange byonna kwewuba ku musango nguze baloya 6 okakana nguze baseggona be basobola okuwoza engula be bawe sente mu kooti bawaayo sente nenzeeko mu kooti mbawaabire baleesa abajasi bankubidde ku kooti empapula zonna we ziri mu mawulire sigaza enamba zange zino tibirango mbikuleetera obirabe empapula zonna mawulire empapula ziringa 30 zonna basitole mawulire naye nga teryampuliriza nti omwana wa mukungu owulidde nangena nenyonyola kamisona general naye nga okutuuka waali nga tebanzikiriza kumunyonyola owulidde okakana nfiiriddwa ebintu byange byonna biweddewo ku misango okakana banziriza ebintu bimaze emyaka 7 8 owulidde kiki kyetuliko owulidde kiki kyemuliko katunonye gye tulaga tubalekere eggwanga lyamu togenda tukwetaaga oli munnauganda munaffe manyiso togenda mbalamusiza nnyo nakukulamusiza mulangira sonna kakati kasooke nebaze mukulu Mukasa alandise bulungi ensonga naye mukulu gyagenda ekituufu oyogezaamu obulimba nze ndi muna bizinesi kwa Mifatawa ne Cooking Fahad naye njagala okugamba nti mwami Mukasa ebigambo byonna byayogedde bituufu naye mwami gyagenda mulemeddwa okwetereeza okumanya nti bemugjamu omusolo ffe bakama bammwe first of all engeri gye mukwasisamu amateeka gammwe ya bulabe nnyo nti yo yennyini erwaza n'omuntu ebirwadde kakati tubadde tubasaba
okusinga okujja ku TV n'owoomereza embeera ate nga mwe mumanyi ekiri eyo naye neno mulaga nti muli bantu balungi ffe abawa emisolo ffe babi ffe tubakalubiriza naye ng'ate mututaddemu embeera abamu etatwegombesa na kudda mu bizinesi nga mwawulidde mwami Mukasa bwayogera that is totally wrong. N'olwekyo mbasaba mwami Gyagenda bondayo yogera ne bakama abo ffe tetuli bantu balwadde ba mitwe so n'olwekyo nandikusabye otunuulire obulumi bw'abanna bizinesi kati ng'oyo avuddeko kikwasa ennaku biri Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabu bizinesi ekunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.